amawulire g'ebyobusuubuzi nga gakutuusibwako Samona. Abasuubuzi abakolera mu katale ka Napier mu kibuga Jinja abadde abagaye batandikidde mu kwa mmotoka ya ssentebe w'eggomero Jinja Ssento Kiruna Mbalaka nga balumiriza okutunda akatale kaabwe ng'otolutandise mu kiri kikesiza olunaku olwaleero. Tunalagawa tukuziza abaana tukolera wati omusajja atuwa ne tubeerako oko wannaye tekabajitunda butunzi kibadaka mukiriyo kikaye teri kukonsalutinga batuuze abantu bajja kiro ne bakuba ebibaati bwaba ekintu kino bakikola mu butuufu lwaki bajja kiro fenga abasuubuzi ba Napier tukooye embeera eng'ekujjanga bwebaawo buli lunaku. Abasuubuzi abeegattiddwako abaddukanya paaka ya baasi bakoze effujjo ne bakoonakona ofiisi abakulembeze b'akatale saako egimu ku midaala gyabwe nga babalalika nga bwe bakoye obukulembeze obalyamu enkwe. Ebintu byonna ebirina ebizimbe bali kubikonta bwire bafuna omukisa ogwo batambula obwire batambula ne bakozesa emundu bakozesa emmotoka edda gavumenti n'abafuta gaife tibakatenduka bwire bafuuka bwabayayi aye emmotoka daife edda gavumenti nibetwerondera bene n'abatuliiremu enkwe aye tutulifuna buyambi wojja ku poliisi osabe security ku poliisi tibakuwa security. Akiiko ke twalonda nga Napier konna kakulemberwa babbi beerere be bali okucollaboratinga ne chairman wa division ne bakansalazi abalala okulabika nti bamalawo akatale ka Napier kale tetukyabaagala. Abasuubuzi bafunye n'ekirowoozo nti abantu abakonyekonye kaabuyonjo bandi bange baziba okya akatale kano ebbanga lyonna nekigendererwa ekyokubalemesa. Baine sululu, baine nyondo, barenga kujaji, kumenya tuyi. Samgaga kwa kiro. lwaki nuneli menatoyi bijamu ofisi Oluvannyuma batandise omuligo gw'abakulira akatale era embeera ebadde yongera okusajjuka. Poliisi ebadde mulimu wa poliisi ng'akolakatera n'eyotandika kulisaawo amu kukulembeze okubodaboda okwataasa. Ssentebe wa Jinja Central Division Kiruna Mbalaka ategeezezza okumenya kaabuyonjo bwe bagendedde okuleeta enkulaakulana mu kibuga. Council resolution eba yayita nti ku developinga kifo ekyo nze omulimu gwange kulaba nti implementation y'ebintu ebyo egenda mu maaso. Lubega Ivan yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.